Martin Oscar n'abakulu mwenna sanyuse nnyo okulaba ku mukulu wange John Ken Luchams the man ate ne president wa PPP ate ne general waffe eyali general waffe Bigirwa nsajja wange nnyo teri yamugoba ndowooza naye ebyo si bye byandeese ne mukulu Ssekabanja erinnya tuliwulidde okumala ebbanga mwenna mbasaamu ekitiibwa ne muto wange muganda wange Bishop Tom Sange wamu ne wanyina zono Nalubega okuveera Akaayi oyo yali badde MOP naye olw'ensonga zezibuze tuliko mubasezi ebyo mwe mubyogedde nange njagala okugatta eddoboozi lyange okusabira Ssaabasajja Kabaka okusooka obulamu obulungi. Omanyi wabawo ekimu kye twerabira Katonda kabeere muntu wa kika kyera yakuwa obulamu era n'okujjanjaba yajjanjaba. Kati nze ssaala yange nsaba Katonda ajjanjabe Ssaabasajja Kabaka tumulabeko nga mulamu tuddemu ate atukali bulungi maaso kubanga atujje wala bw'otunuulira ne wano we tuli eno Masengere yalinga mugundi eno wansi naye okulaba nti kati kizimbe kyaggwa ebintu ebyo tetusobola bisuula muguluka ne programs zonna Obwakabaka bwa Buganda ezikoleddwa amakampuni bannamikago abaleeteddwa kwegamba olabira ddala nti yadde federal system tetugirina naye abakulembeze abatwala Buganda bagikulembedde bulungi okulabanga tubeera b'amaanyi. Omanyi tosobola kuyamba nga tolina maanyi, tosobola gamba nti obeeraawo weekubagize okole ki. So kati obukulembeze bwa Buganda butulaze actually singa government ekoppako n'ekitegeera ffe eri ne Kalungu twenyumiriza nnyo mu mwanyi terimba ebibiina by'obwegasse ebya Powesa ate n'ebintu eby'obulamu olaba nti kati omanyi omuntu yenna okuba ow'amaanyi weetaaga okuba omulamu weetaaga okuba omugagga. Kyendowooza nti Buganda ekitutte nnyo maaso singa ne gavumenti eri mu buyinza bwerowooza n'endowooza y'ekyo yakivaako. Kakati ku mulamu oguliwo okusookera ddala njagala kwebaza omukulu Ssekabanja bwe yagambye nti tubeere patriotic twagala eggwanga. Twagala eggwanga nga si mu bigambo. Abakulu abatukulembera kati boogera nnyo. Mwami Museveni ebiseera ebisinga ekintu kyayogera ate akola opposite. Era bwakugamba nti kankusange Mabira mulindire Mulwera because normally ebisinga akozesa reverse psychology. Buli bwaba akulaga wano aba alina kyateze kiringa emmese bw'ogiwa obunyeebwa erowooza ogiwadde kyakulya kumbe oyagala gikola ki kugitta. Kati ebintu byonna byobeera osanyuse nga muzeeyi muganda wange Bigirwa n'ogamba nti kale saawa oluusi ebalamu ebituufu naye weegendereze. Kati nge Kenya waabangayo ebiseera biri ebyammwe nabeerayoko ng'omuntu bw'omubuuza why are you so nice to me nga bantu bafadde emitima oliwo omubuuza ne smile nga lwaki ombuuliriza oyagala kunziba kubanga bo bamanyi omuntu abeera obulungi ennyo naawe aba alina kyayagala okukola. So olina okwegendereza togenda bugenzi ojja kufuuka ng'akamese kali kokale ono bannenga njagadde nnyo kumba ayagala kola ki kukutta. So njagala okukompayalinga omusajja gwe bayita Lee Kuan Yew gwe neenyumirizaamu ennyo mu 1965 owe Singapore. Singapore yali mabega wa Uganda mubadde mukimanyi. Singapore naye omusajja oyo bwe yayogera nga ava ku Malaysia n'agamba nze yabafuga n'omukono ogw'ekyuma. By the way yali dictator naye nga ali patriotic kituyita nti afa ku nsi. Yakola statement n'agamba nti nsobola okugenda mu byafaayo by'ensi nga omusajja asinga obugagga mu nsi yonna ne famire yange singa nkozesa ebyobugagga n'obuyinza okugaggawaza famire yange. Tusobola okugenda muki mu byafaayo by'ensi World Book of Records, Guinness Book of Records. Naye n'agamba nze kyensazeewo njagala okufuula Singapore oba banna Singapore okubeera economy ebyenfuna nga yesinze ebyenfuna ebisinga mu nsi yonna ye dream ye. N'agamba by the way sina gyendaga kubanga byengenda okukola bijja kunjogerako ne bwendi banfudde ng'ate birungi. Kakati bwe twogera leero luli
Singapore yali wansi wa Uganda bwe tuga GDP per capita nga Uganda eri wagguluko mu 65 we twogerera munna Singapore omu agula banna Uganda kamchibale bwentyo kino kifuna otya yenkana banna Uganda 142 GDP yabwe feyafe eri mu Rwanda eyabwe eri emitwalo 12 mu kanana bwogabanyamu sente z'abannansi byonna nokola ki kyekikulaga ate Singapore kati yense eyokubiri obugagga mu nsi yonna. Luxembourg ye namba emu, Singapore ye namba ki biri bwe tuba tubaze abantu okuba obulungi. Kakati ffe nga bano abakulu ebyabadde ekyankwanzi kirungi nnyo ekyamazima it is long overdue naye kakati waliwo omuntu okugamba nti tokola kino ng'ayogedde naye ate ye mabega nga kyakola kubanga kakati yono yalina ekitafujja eggwanga juzi wawo kye bayita budgetary corruption yasinga wano ebintu ng'okubba si kwa kuba nduulu nekiba nti omuntu ebintu byonna yabirinako control bigenda mu nsawo ye ate nekiri GDP kyetubadde tugamba income per capita ya Uganda bwegigatta ebya Uganda bizibu kubanga abantu 1% mu Uganda balina sente ezisinga fe abasinga 99% abasinga obungi ate namwe abamu yadde muba oyinza okuwanika ekigalo naye nga ate naawe oli munaku munnaffe kubanga bali abatunyigiriza bali 1%. Kati bw'ogatta sente n'ofuna average oba ofuna average mbi kubanga abatalina mu money economy bali 39%. Abantu 39 mu Uganda ku 100 tebamanyi tebagula tebatunda talina kyagula talina kyatunda asobola okubeerawo. Katonda jasi yatuwa Uganda nti tuyine emmere era ky'ekyobugagga kyokka ekisinga wano mu Uganda. So kati nga tuzzeeyo wali definitely siwagira ky'abantu kugula bululu sikiwagirako n'akamu naye ne bano bebabanga bebakirese nina okwegendereza siteekayo magulu gombi kubanga bayinza okukulipirayo ne bakutwalirayo nga waliwo akakodi akalala ke bakuteze omuyekera abamuyekera teweesiganga bw'obeera nga bagamba enjovu gundi gonya weebe kugoba okulya empologoma ekugoba okulya gonya n'egikwata okugulu nekwata empologoma eno n'egirya okugulu gwe tuweebaka mu kitanda kimu naggoonya saawa yonna era ejjagira nti kali kaweddewo kati kankole ki kyenjagala kubategeeza nti waliwo ebintu ebirabika ebiriwo already ebiraga nti waliwo obubbi obugenda mu maaso mwakitegeera maliriza sebo bakitegeera nti mwakitegedde budget eyayise tebangayo eya trillion 7.2 anti kakati maliriza kale ffe twagiyisizza kati kambabuulire bwe yayise oba mbawe ne background okay kale kati kyenjagala naye ekyangwa ennyo budget yayibadde 53 trillion ne wawo kye bayita debt rollover okusasula amabanja weewola n'osasula kati ekyo ne kituuka mu 58 katwali tumanyi budget egenda okuyita ya 58 ne ku last minute ne bayisaawo endala trillion 14 trillion 14 twogera biliyoni omutwalo gumu mu 14 ne guyitamu nagwo ne gutuuka ku 7.2 kakati mwalabye mwamiggobi yalerizinze sente yalerizinze trillion nga 6 ne bw'obala kwota eyaziri zaali badde nga 18 naye kati olw'okuba ezisinga zonna ziba za mbigambo kati akakodyo kaliwa nti 7.2 wawo kye bayita 3% minisita we balina gundi okufuna supplementary ezo ze baleeta hikinga budget percentage ya 3% eba yeeyongedde waggulu okusinga nga ziri eno wansi naye nga sente tebazirina kati obwo bubbi bwenjagala obbategeeza nti bo bagamba toteeka sente mu gundi naye bo nga balina sente ze babbye bagenda okuteekamu tojja kompitinga nabo tweyanze nnyo sibo tweyanzege kapex katufuneyo obulango tulyoke tukomewo